omuwandiisi ekigambo emirembe kibuze mu nsi muno. Abantu beebuuza bafune batya emirembe. Mirembe gibuze mu maka, mirembe gibuze mu mitima gy'abantu, mirembe gibuze mu mawanga. Abantu bakole batya okufuna emirembe mu nsi muno omuwandiisi? Ekigambo ekyo ng'omuwandiisi yatumibwa Yesu Kristo 1948 nga bulijjo bweneyanjula nampa okulaga okukyama kw'abagoberezi ba Yesu Kristo bali mu nsi oba okukyamizibwa kw'enjiri ya Yesu Kristo okugenda mu maaso mu nsi. Mbategeeza nti si bwe kyandibadde. Emirembe gyalibadde mu mawanga kumpi gonna, mu mitima gy'abantu, mu maka ne mu mawanga. Okusinziira ku myaka egisuka mu 2000 Yesu Kristo gy'amaze ng'aze ku nsi eno. Myaka egisuka mu 2000 Yesu Kristo gy'amaze ng'aze ku nsi eno, eno nsi si bwe yandibadde. Naye ekizibu ekinene, amadiini n'amakanisa gali mu nsi eno ky'ekizibu. Amadiini gano n'amakanisa gafuuse kizibu ku nsi eno. Kwamba tegeeza nti abagoberezi ba Yesu Kristo basinga bungi mu nsi. Kati ku ssaawa eno ku kibalo kiriwo abagoberezi ba Yesu Kristo basinga bungi mu nsi yonna. Era no mu Uganda abagoberezi ba Yesu Kristo basinga bungi. N'olwekyo singa amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati galina okuyigiriza kwa Yesu Kristo, embeera si bwe yandibadde. Abantu abakkiriza Yesu Kristo bali badde n'emirembe mu mitima gyabwe, mu maka gaabwe ne mu mawanga gabakkiriza Yesu Kristo. Naye omutawaana mbategeeza baseba ne banyabo nti amadiini gano ge mulimu tegalina okuyigiriza kwa Yesu Kristo kwe yaleeta ku nsi. Era mbategeeza nti Yesu Kristo kujja wano yajja n'ebyenjigiriza ebibye oba ab'oluzungu kyebayita curriculum. Yesu Kristo yajja ne curriculum iye. Era kyeyava mu Matayo sura 28 n'olunyiriri okuva 18. Somayo mangu tulabe. Yesu Kristo yajja n'okuyigiriza okukwe. Era ekizibu amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati tegalina kuyigiriza kwa Yesu Kristo, kyekireetedde ensi yonna gufaana nga bwe mugiraba. Matayo essula 28 tandika ku 18. Wagamba Yesu n'ajja n'ayogera nabo n'agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe. Era laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino bwe giriggwawo. Kaliko agambye nti mubayigiriza kukwata byonna bye nabalagira. Byonna bye nabalagira kitegeeza curriculum. Curriculum ya butereevu. Byonna bye nabalagira bye biriwa. Abali mu madiini n'amakanisa basumba n'abadiini Yesu bye yalagira kuyigiriza mu ensi eno bye biriwa. Bitandikira wa era bikoma wa. Diriwe muyigiriza abantu ne mutegeera nti Yesu Kristo yalagira mubiyigiriza abantu biweddeyo. Nga curriculum bwegamba. Kakati abantu bakeera bukeezi Bayibuli eno inasoma olunyiriri lwasanze olunyiriri lwasanze naye tebamanyi abasumba banaddiini abali mu nsi kati tebalina curriculum ya Yesu Kristo. Yesu Kristo yajja ne yitibwa curriculum oba ebyenjigiriza n'engeri y'okuyigiriza oba syllabus. Yesu yajja nabyo. Naye gano madiini n'amakanisa gali mu nsi kati tegana kyegamanyi. Bano abasumba bali mu nsi bona beewasiira basoma olunyiriri n'alusoma n'agambulira njiri. Nedda Yesu Kristo yajja ne curriculum ng'erina weetandikira kuyigiriza omuntu erina waakoma nti Yesu yalagira abantu kukwata biweddeyo. Kati abantu bayigiriza abantu omuntu yafuuka mu Katuliki
nga mwana muto nolwo bakyamuyigiriza emyaka bivawa bikomawa bayigiriza omuntu nasigala nga bwali kakati ge madiini n'amakanisa ge mulimu nowekyo amadiini gano ow'obutaba na kuyigiriza kwa Yesu Kristo tebasobodde kuyingiza abantu mu bwakabaka bwa Katonda bafune emirembe kubanga Yesu bw'ajja wano yali aze kutuja mu bwakabaka bwa Setaani oba mu buyinza bwa Setaani atuteeke mu bwakabaka bwa Katonda nga tuli mu nsi muno ku nkomerero tuyingire mu bulamu butagwawo njagala utunulire ekiri mu bwakabaka bwa Katonda kyeki Barumi 14:17 18 tulabe Yesu Kristo mwe yali aze kututeeka emirembe gyali badde gyabuukala dda mu mitima gy'abantu mu maka ne mu mawanga agalimu abakkiriza Yesu Kristo nga Uganda naye bw'olaba buli muntu asinda obubi n'obuzibu bweyongera mu Uganda abantu babi nnyo abagolezi b'amadiini bonna babi bano muli kulaba bali mu kubba ssente mu gavumenti bonna bagolezi b'amadiini n'amakanisa kakati amakulu gaakyo nti amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati ebya Yesu Kristo si bye galina soma Abaroomi 14 tandikira ku 17 kubanga obwakabaka bwa Katonda si kwe kulya n'okunywa wabula butuukirivu na mirembe na sanyu mu mwoyo mutukuvu awo waliwo ebizibu ate omuntu obutuukirivu era soma ndi kubanga aweereza Kristo bw'ati asanyusa nnyo Katonda n'abantu bamusiima mu nsi muno twali abantu bakkiriza Kristo bali bakubeera n'obutuukirivu n'emirembe n'essanyu mu mwoyo mutukuvu ne basimbibwa nnyo Katonda n'abantu babasiima naye kati ku ssaawa ya leero abantu abagolezi ba Yesu Kristo bali mu nsi kati bajjudde ebibi n'ebizibu nga kabona kalaga nti tebayingiranga mu bwakabaka amadiini n'amakanisa tegabasobola kubayingiza mu bwakabaka bwa Katonda n'ekyo baseba ne banyabo mu revival y'ekkanisa gye twogerako bulijjo gye njogerako bulijjo abantu bakumanya okuyigiza kwa Yesu Kristo nga yakuleeta ku nsi ate abantu bayingire mu bwakabaka bwa Katonda ate mbategeeza nti Yesu Kristo yayagala abantu banoonye emirembe baginoonye emirembe gya kunoonya era bw'osoma Matayo 6 gandi munoonye bwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe ekigambo kubunoonya kubanga tulabye nti mu bwakabaka bwa Katonda mwe muli emirembe ate Yesu alaga tubunoonye naye tubunoonye tutya soma tulabe Matayo 6 nyiriri olwasatu mu olumu agamba kale temweraliikiranga nga mwogera nti tulirya ki oba tulinywa ki oba tulyambala ki kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya kubanga Kitammwe ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe era ebyo byonna mulibyongerwako ekigambo kunoonya amadiini banadiini abasumba n'ababuulizi b'enjiri bali mu nsi kati n'abadiini tebamanyi bwakabaka bwa Katonda abantu baali bakubunoonya batya tebalina kyebamanyi kakati abantu bwebanga abagolezi b'amadiini n'amakanisa tebamanyi kunoonya bwakabaka bwa Katonda babuyingiremu emirembe mugenda kugijjawa tegirina we giva njagala ogende Petero ekisooka sura 3 olunyiriri oba ku lw'ekumi tujja kusanga nti abantu banoonye emirembe ate bagigobererenga naye baginoonye batya Petero ekisooka sura 3 kutandika ku lw'ekumi agamba kubanga ayagala okwegomba obulamu n'okulaba ennaku ennungi aziizenga olulimi lwe mu bubi n'emimwa gye giremenga okwogera obukuusa era yeewalenga obubi akolenga obulungi anoonyenga emirembe agigobererenga anoonye emirembe agikola atya agigobererenga kakati abantu batamanyi kunoonya emirembe gya kunoonya obwakabaka bwa Katonda okubutuukamu tulina kunoonya obwakabaka bwa Katonda obwo ekigambo ne tulyoka tufuna emirembe ebintu bya kunoonya ekigambo kya kunoonya Yesu adusindise kunoonya mulina kugobera obuwandiisi buno musobole okutegeera ekyokukola mbategeeza nti amadiini n'amakanisa ge mulimu kati tegalina kuyigiza kwa Yesu Kristo tegamanyidde ddala abantu basumba kyobula nti baawukana omulala adda wali n'omulala adda wali bonna bakutte bayibuli n'ogamba bano bantu bakkiriza Yesu omu ekitabo bayibuli balinaemu naye bonna kabwanango obuzibu buliwa obuzibu buli nti amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati tegali mu kkubo lya Katonda era tegali mu bwakabaka bwa Katonda kyova mulaba nti wadde Uganda g'eggwanga abagolezi ba Yesu Kristo basingamu bungi naye lijjudde obubi n'ebizibu era butereevu lijjudde obubi n'ebizibu abantu tebalina emirembe mu mitima gyabwe tebalina emirembe mu maka obufumbo bwonna bufu teri mirembe mu ggwanga kubanga mbategeeza nti olwaleero
nobo tunula bucha president atuuka wano tabulwanga ko abayekera bamuyekera amakulu gakyo ndi waliwo kyetaaga kukola okuwangula balabe tukole tutya eggwanga nga Uganda lina kutandibwa revival bw'otuula kama wanga gonna galina balabe wadde America olwaleero Omwamerica kutambula takyasobola kweyagalira mu nsi gutambula naga ntono mu America nawudde ne Trump yennyini bamunoonya bubi nnyo kugambye kati gwe olaba ni mirembe tiki muno kati bane mwegate ku bwandiisi buno mutegeere ekibulimu kubanga obwandiisi buno bwaka ku nsi 1998 okulaga okukyama n'okubula kw'abagolozi ba Yesu Kristo bali mu nsi kati teri mirembe giyinza kubeera mu ggwanga lino munsi oba munsi yonna okujonga abantu bategedde kiki Katonda kyagamba muve ku madiini n'amakanisa ago gaabula dda singa tebwabula baali badde baagalana baali badde tebali mu njawukana ze mubulamu baali badde tebajjudde obukyayi bwe mubulamu kyova mulaba ensi yonna eralambadde ensi yonna egootaanye mbategeeza bajjajjaffe ab'edda baali tebamanyi Katonda baali balungi mu nkolagana zaabwe okusinga abagolozi b'amadiini n'amakanisa mukirando baali balungiko okusinga bano abagolozi b'amadiini n'amakanisa lwekyo baseewo ne banyabo ebbanga lye munaamala nga mugoberera amadiini ago n'amakanisa ensi weneekoma okubonaabona Uganda bweneekoma mbategeeza nabagamba nti revival y'ekkanisa yagutandika nga Museveni mu Uganda nga Museveni akyaliwo bw'avaawo Uganda ejja kubalemerera ensi yonna ejja kubonaabona olw'ensonga nti revival y'ekkanisa revival oba enkyukakyuka y'ensi y'ebyomwoyo Katonda agiteeka mu Uganda mwena okutandikira n'ekyo bwebanga tekoleddwa kati mu budde buno nga Museveni akyaliwo mumanya nti kati mu maaso temujja kulaba kalungi konna okujjako ebizibu kwefuula ensi ejja kwengera kwefuula bino byabufuzi bye mulina bagamba bannabyobufuzi tebalina kibasobolako amagezi ag'ebyobufuzi magezi ga sitaani n'ekyo sitaani ajakubata wongera tegasobola kuleeta emirembe ku nsi okujja kwongera ebizibu ku nsi ge magezi g'ebyobufuzi ebyobufuzi mulaba mu nsi yonna byonoonye ensi yonna mulabe ekiri Kongo byavuzi abantu bali mu kufa n'ekyo basebo ne banyabo abatulaba abali omuwandiisi Katonda yansaasira nampekisa nangatako abanyamba nga mutabani wange no Brian Rubobi naye emyaka 7 ali mu buwandiisi buno n'ekyo mugende mu maaso n'okubera obwandiisi buno mutegeere ng'ekizibu emirembe Yesu Kristo kyobula ndi bwe yatuuka wano n'agamba nti yatuuka wano ng'agamba nti emirembe mbalekera Adamu bwe yayonoona ekyobugagga ekyagibwa ku muntu gyali mirembe Katonda kyejja ku muntu gyali mirembe kyo ndi bajjajjaffe bonna babadde mu ndagu balagulwa abakola kimirembe gyababula n'ekyo emirembe Yesu Kristo yaleeta ku nsi amadiini amakanisa gemulimu tegagirina kubanga tebalina njigiriza Yesu Kristo kale tulema Yesu Kristo tebagirina n'ekyo mbasaba mukole kisoboka kyonna mugoberere ebiri ku lusozi Kitongo wano tuli ku lusozi Kitongo Kasanda Town Council Kasanda District ndi muwandiisi myaka 36 ntegeeza okukyama kw'ekkanisa n'ekyo batali goberera obuwandiisi buno ensi terina gyeraga abantu mwena temusobola kwekyusa nawe bwe obuyinza basebo ne banyabo okugulira abantu kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda ndi muwandiisi ali mu byakwandikibwa mu Matayo 23 olunyiriri lwa 3 okutuuka 36 era Yesu Kristo Mukama waffe yasuubiza abawandiisi kujja nze omu ku abo Mukama waffe bwe yalagira n'ekyo mugende mu maaso n'ogobera obuwandiisi buno mwebale nnyo okutuuliza tubadde n'omuwandiisi William Gaston Baguma